Omukisa okwerondera oyo agikiikirira ku lukiiko olw'eggwanga lyonna olw'ekibiina. Bano era baagala bassentebe ba NRM okuviira ddala ku byalo okutuuka ku disitulikiti baweebwe obuyinza mu kibiina so ng'era baweebwe n'omukisa okuvunaanyizibwa ku mirimu egikolebwa mu gavumenti ez'ebitundu. Baseeki ensonga eyo tubulwemu wabeerewo enkolera gye tusobola okukozesa okuleka ekibiina kyaffe nga kitemeddwamu. Okwerumaaluma ku bambuuzizza kuli mu bukulembeze bwaffe bwa NRM okuva waggulu okutuuka wansi. Bwe tunaabijjawo ne tutambula omulundi gumu ffenna tewajja kubawo buzibu, tujja kuwangula buli kifo kye twetaaga. Tutawaanya nti abantu abo bwe tumala obalonda tebaddamu kujjukirwa. Kakati ne tutabanenya nti engeri gye tubeerabira nga tumaze obalonda nabo bagwamu amaanyi ne batakola mulimu ogwo. Ttiimu neekulemberwa Chairman Ntanzi. Ebyo bwe yabizuula ntugamba katudde wansi tuzze ekibiina kyaffe wansi ku gulawundi awali abantu kubanga waggulu tewali. Yenna adduka eri agamba President Chairman wa pate yaffe genda ku kyalo kunoonya bantu, naye ku kyalo eyo tulinayo abantu 30 betusaba pate ewa obuyinza bamobilizinga ebyalo byabwe. Bino byonna babituukiddeko mu nsisinkano gye baddemu ne ssentebe waabwe owa disitulikiti y'e Kampala Salimu Uhuru, era ng'ono abagambye nti okuganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti yaabwe baggulewo ssako basobole okufuna ku nsimbi za gavumenti. Negamba nedda buli divisioni yetengerere wa Kampala Central abeere eno wakawe buli muntu yemanyi. So nakyo ne bakikula. So mulama ogwaleero izo okulaba tufominga saako ezaffe z'abakulembeze. Sente 101% bagenda kuteekako ki sente mu saako ezo. Ono era abalabudde ku bannakigwanyizi naddala abava mu State House abeenoonyeza ebyabwe abatabulatabula ekibiina kyabwe naddala wano mu Kampala.